Essomero lino Rwegula Primary School lyatandikibwawo bazadde mu 1980 wansi w'omusingi gw'Obusiraamu, oluvannyuma ne litwalibwa gavumenti n'etandika okuliddukanya. Lirina abayizi 954 wabula ng'okusinziira ku mukulu w'essomero lino Hanifa Nambooze, omuwendo gw'abayizi munene nnyo okusinziira ku bibiina bye babadde nabyo. Ebizimbe bitini, abaana tebalina we batuula kwegamba ne woba olina desks tolina woziteeka, nga ekituufu ky'obutuufu abaana tebalina we basomera bulungi, buli mwana ku munne, abaana 6 oba 7 ku desk emu. Kino kyandibanga kye kyawaliriza abakulu ku disitulikiti okulowooza ku ky'okudduukirira essomero lino n'ebizimbe ebiggya 8 abayizi basobole okwetaaya. Nambooze akkiriza nti ebizimbe bino byakwongera mu nsoma y'abayizi nga bino bye babadde nabyo abasomesa babadde tebasobola kulondoola bayizi bulungi. Omusomesa abadde tatuuka ku mwana, omwana tali comfortable in class, tasobola kuwandiika bulungi, kati ebyo byonna bigenda kuba birungi. Rwegula egenda kushayininga. Omulimu gw'okuzimba ebizimbe bino guweereddwa ba kontulakita 5 okuli Benchmark Technical Services Uganda Limited, Mubende Electrical Company Limited, Jemuva Enterprises ne Delphi Uganda Limited ku bukadde bw'ensimbi 5 era nga gusuubirwa okuggwa mu bbanga lya myezi 2. Bw'abadde atongoza omulimu guno, omubaka wa pulezidenti Mubende Mawiya asabye ba kontulakita okukola ebyo bye bakkaanyaako. Quality work tugyogedde. Kaakati ekigenda okuddako ffe kye tusuubira nti ababadde bakompitinga bakubangi naye gwe ofunye omukisa okufuna contract eno. Obusente buba butono bwe tuddize contract yaffe tunoonya n'agikola ki? Milioni 5 tugenda kuzimba classrooms 8, office wamu n'okuteekawo fence wabweru. Twagala kwebaza gavumenti ya Uganda yatuwa sente ezo. Olwaleero tukubye enkumbi ku ttaka tutemye evunika erisooka. Tusuubira omulimu guno okuggwera mu nnaku nga tezinawera nnaku 30 ogw'omukaaga omwaka guno. Atwala eby'enjigiriza Mubende Asaf Kabunga atubuulidde nti disitulikiti y'e Mubende eri yaddeyaddeko ku by'ebizimbe mu masomero nga tewali ssomero litalina bizimbe bikka wansi wa 4. People class ratio egenze erongo. Kitegeeza gavumenti buli kaseera egenda eyongerako ebizimbe nga n'abaana bo bakola ki bwe beeyongera. Ne tuli bulungi kwate tukyayinayo ssomero litalina waakiri bizimbe 4. Gavumenti esabiddwa okwongera ku musaala gw'abasomesa nti tekoma ku kuzimba bizimbe byokka. Kati abasomesa babawadde amasomero n'amazima bakyasula bubi n'omusaala gwabwe gukyali wansi. Nga tulowooza ku bizimbe bino ebirungi ebinyirira obulungi, tulowooze n'abano abagenda okubisomesezaamu abaana abo. Ebiva mu bibuuzo ebyakamalirizo ku mutendera gw'eggwanga lyonna eby'ekitongole ky'UNEB bizinga biraga nti abaana abali mu masomero g'ebyalo bayita kitono nga kino kiva ku mbeera embi gye basomeramu. Barbara Nareso agafeeyo ku Spark TV.